This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Hey, hi, this is Kasuku. Now, eno bagiyita Mercedes Benz tugimanyiddeko comfort. Naye ekyenjawulo ekiriwo aba Delta Cash balina gye bayise Express Car Logbook Loan. Buli kimu kikolamu express. Ojja wano n'oleeta logbook yo ne tuprocessinga national ID nayo ogireeterako ne bank statement ne tuprocessinga okuva ku miliyoni 2.5 paka ku miliyoni 3 ng'ogenda na mmotoka ovulumula logbook nayo ng'otwala ng'ate tutandika kulaba okola ki bagise Express Car Logbook Loan okuva mu Delta Cash. Buli kiseera nzija na birungi nkubuulidde tobeereeyo fees ziganye tobeereeyo ekyana kikulemye okyakaza nga Delta Cash weeri tuli naalya wano wabi kanfuga ngende mu benzi yange. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gwokubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga 2 kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe mwaye gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride.
ale luzungu kade kazuku tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda musa kujere kutoka ntoku ndimbuzi ndi ala bora bababbi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa white stop bibiamu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to a special edition of Kasuku Live. For the first time, they don't today no muntu w'Emmengo. Chikola bukiri ndine engineer Hassan Semalemba. Gwendi nayo olunaku olwaleero musajja wa Kabaka atwala akati goli musajja nze ndi musajja wa Kabaka nze ndi mwami oli mwami wa Kabaka enjawulo yo gitegeera ffe tuli bakubi ba nduulu mwe muli in charge omwami omwami wa Ssaabasajja Kabaka Kabaka akwatula erinnya ye kennyini n'agamba Hassani Semalemba nkuwadde namuliireko abantu bange abawangaalira mu kitundu bw'ekiti ky'ova olaba nze ne bwenfu olwaleero omwami wa Kabaka bendera ya Buganda kati nze ndi musiraamu ejjeneza eyange ebikkibwako fulaga y'obwakabaka bwa Buganda nga nkyali mu saavisi kubanga Kabaka yanjatula erinnya kati gwe Kasuku oli musajja wa Kabaka bagamba bugambi omugenzi adda ayagala nnyo obwakabaka ne bakomaawo omugenzi abadde ayagala nnyo obwakabaka era abukoleredde naye Kabaka bati yakuwa ttayito ya bwami ndi mukopi aman ordinary man oli mukopi naye ate nange ndi mukopi kubanga siri mulangira naye ate nze siri mukopi nga ggwe kubanga nze waakiri Kabaka muweerezaako ng'omwami we ati gwe Kasuku oli mukopi oli yennyini kati gwe bw'otuuka Emmengo bagamba mwe muyite soka mujje ssebo ffe ne batugamba nga temwakoze appointment bwekiri kisinziira muhayirake mwogwa kati ffe tuli mu buweereza kati gwe ogende Emmengo ng'ogenze kukolayo kikututte omala okole ki ogende ate okola emirimu emirala naye wali waafuuka waka kubanga emirimu gya Ssaabasajja Kabaka tegiggwa tubanga abasirikale buli kiseera essasi libeera mu kyembali kyoba olaba kuba Kabaka yakuwa ye maaso moogi yakuwa omulabireko abantu be tolina kwebakira ku mulimu gwa Ssaabasajja Kabaka kati muhayirako eno gwalinga RDC anti waliyo baminisita bapresidential advisor RDC kaawo ate ebyakabaka tebikola ebyo nono ngamba betugezaako okuliretinga structure kati mu buweereza bwaffe obwa administration obwakabaka buzimbibwa ku masiga 3 buzimbibwa ku ssiga ery'olulyo olulangira omubeera Kabaka kati ye kitaffe ali ku Pinnacle tugamba nti kyekitikkiro kya Buganda kati ne tubeera naffe abali mu administration ne tubeera n'abataka ntegerekese bulungi tuwaliwo hierarchy Kabaka yaliyo eno eri administration yekulibwa Katikkiro kati ffe tugwa wansi wansi wa Katikkiro kyova olaba akugamba nti nze mwami wa Ssaabasajja Kabaka omukulu ntegerekese bulungi nze mwami wa Ssaabasajja Kabaka omukulu kati buva ku Katikkiro waliwo baminisita bw'ova ku baminisita waliwo ab'amasaza bw'ova ku b'amasaza waliwo ab'amagombolola bw'ova ku b'amagombolola waliwo ab'emiruka bw'ova ku b'emiruka waliwo abatongole kati nze ndi mu hayirake ey'ab'emiruka ku muluka gwawa Kisenyi 3 Mengo Kampala Masekati Mitubeena omanyi nabyo birimu Saabaddu Saabawaali kati ffe tuli Mitubeena Kampala Masekati Kisenyi 3 nga Kabaka awo we mulamuliyako mu ghetto
wosinga okulaba kabaka we yanzija nangamba nti awo ayina lwe yakyalako eyo wansi lwe yakulaba naka video ketumulanga agamba ayagala kujjako mu ghetto kabaka tujja kumukyaza tujja kweyongera omukyaza ku ghetto olw'ensonga ensonga za ghetto tezigwa malojjo kati Kasukuze nyagala nkubuuli oli obulamu gye tuwangalira mu ghetto si bulamu bwangu kati ffe tusinkana ebintu ebyewuunyisa mu nsi mu ghetto ebyo tayinza kukkiriza kankuweeyo kimu ekyokulabirako tubeera mu woofiisi awo nga tukola emirimu gya kabaka omwana najja n'akuloopera ng'omanyi taata kye yakoze taata yatumye omwana akapiira kagali mpitawa akamuleetere omwana wa myaka 12 naye ng'omanyi lwaki taata bamuzadde mu ghetto maama yamujja mu ghetto omwana wa ghetto babadde ku lubalaza bawulidde nga batandise okukola amaka ne bafunayo kakiyoyi kimu ne bakola amaka nga kateni yeyawula ekisenge ku sitting room omwana n'akuloopera omusango nti omwami wa kabaka nti wangi taata ne maama buli kiro balwanagana bwe ziba ssaawa 6-7 ogw'ekiro babeera mu kkubagana bikonde kati obwo bwe bulamu eri mu Kisenyi ewaffe Katikkiro oyo yagamba ekigambo n'agamba nti naasula mu nnyumba ennafu taggalawo oluggi aggalawo kati mu Kisenyi olina kuba bulindaala kubanga essaawa yonna abataka b'Ekisenyi bakulambulako bajja bazikwatako bati balawo balunywedde bwe bakugwikiriza ng'oluggi terwanywedde bizinensi eba etodde kati obwo bwe bulamu bwe tukola ki bwe tuwangaaliramu so kaakati kabaka bw'aŋŋamba nti oli mwana avudde mu ghetto nkuwadde okulemberereko abantu bange ab'Ekisenyi ne lipooti ozikole ng'ogoberera hayirake nkyenyumirizaamu kubanga si bulamu bwangu era abantu banneewuunya naawe oyinza okunneewuunya nti mu ghetto wavaayo omuntu afaanana nze bettaayi n'essaati enjeru n'entuula ku seeti leero nakatuula ku sho 3 eno yeey'okusatu naye ng'enzaalwa ya ghetto enzaalwa ya ghetto ate nga nange nina kyenkufaanaganya tufaanaganya ki nze nakulaba wano jjajjaawo nga Mungu amujjuludde nenkusoma nenkwetegereza ng'obulamu bwo bwonna jjajja kati nange ndi jjajja obulamu bwange bwonna Aisha Gavana Kalema ne bwe ndowoozaako olunaku lwalifa mpulira nga amaziga gakola ki gakuyitamu Kasukuze neyambalako essaati eya boarding ogimanyi mgimanyi yatungisa olugoye ne lufikkawo n'antungiramu essaati ate nenjambala nga ndi happy namala kukola nengamba kikyono omukadde kye yannyambaza kino boarding nga yessaati nagiwoowa ekyalaani nagisatta n'akola ki ne tulwanyisa obulamu so kaakati embeera eyo eya ghetto eyo asobodde tulwani Kasuku sinywa mwenge sinywa njaga sinywa sigara ewaffe mu Kisenyi awo atanywa njaga ne mayirungi oyo aba akoze ekyamagero yeetaga PhD kati yanze nina PhD tobinywangako sifuwanga ku sigara sinywanga ku mwenge siryanga ku mayirungi sinywanga ku kuba sinywanga kabanga sinywanga ku nyesti yadde nobiwunyiriza jjajja wange oyo so kaakati era abantu tebakutegeera bulungi memories ezo by the way abantu bagamba omuntu wakulira ku jjajjaawe ayonooneka akola ki era nze nali mmanyi nti Kasuku talina magezi nga mmanyi nti Kasuku era ssebo amagezi olina amagezi olina ge wakozesezza okugenda ewa jjajja mwami n'oyimira mu maaso ge n'oyogera Kasuku amagezi olina zero nasooka okulaba twali bukotaawo ewa ssenga nga tulya mmere era nze nali mmanyi abantu abasinga okulya mu nsi yonna Kasuku watakwata kisooka namba 2 kubanga baakuwa emmere n'obuuza omukazi eyakuwa emmere ssenga luwombo eno gyompadde nga temmala n'otumwa muvubuka gwe wayino nga leetayo chapati leeta n'eyokubiri abantu abaali emabega bonna waliko obasizza enseko ekisajja ekyo bannange kaakati okuva olwo nze nga mmanyi nti Kasuku n'ogwa omubiri naki kubanga mmere
alya nnyo kakati ngenza okutuuka wano ndaba ate appetite wagisala banaye ozijukiza Ssenga Luwombo omaiti yavaawo Ssenga Luwombo yavaawo bangamba yagenda gayaze eyo oba eyo yensi bwatyo bwefaanana gyeyo gayaza omukyalo oyo yali afumba ennyama mbinyeebwa nga buli lwenjirabe nti era ennaku zino mbonaabona olwentulawo ne mbuza mutyaba tuliddewa twawetanga awo emmanju awo ebukota awo mukabaawo naye kasoba abasajja batuulawo gwe wali wa Ssenga Luwombo awo zijukiza Ssenga banaye omukyalo oyo yonna gy'oli nalabako basajja bange aba Kibs Irene Kayemba ne Abdu Kayemba bamuwako omulimu nga bakyakolera Biddy House mala bakyaliyo bamuwako omulimu awo n'aleeta emmere n'aleeta caayi twalina emikolo ne musanyukirako nnyo ne ngaakati omukyalo ono akasambi nagenda okuddamu olaba yavaawo oba bazimba nawe ennyumba endala kati bazimba wabaddewo ab'ebyennyanja kati kasuku bwe buzibu bwe tulina gwe okimanyi nti wajjange wa Ssenga Luwombo awo ng'alina abaana aba famire ye batraining omulimu ogwo naye jjukira nti yali akaddiye naye yalwana okulaba nga abatendeka omulimu ogwo ne batabani be nabalabangawo webale nnyo nga bali mu service kati kyeneewuunya bw'abanga akaddiye mu abaana batendese kuba be baatuwanga emmere lwaki temwatwala burandi eyo oba erinnya lya Ssenga Luwombo mu maaso kasuka okola omulimu guno gwokola naye kijja tuwewuunyisa nnyo otuuke nga tukyasobola kuleekaana naye ng'ozadde omwana ye Katende tasobola kutwala bizinensi ya kitaawe mu maaso kati tulina okuvaayo ne tubuulira abantu ebintu ebifaananganako weebityo abazadde baleete abaana baabwe mu mirimu gye bakola ate babalaamire tinewembanga nvudde mu bulamu bw'ensi bwe guno omulimu kati Ssenga Luwombo yavaawo kati ekyennyanja okirya mu binyeebwa omukyalo oyo yali akola ennyama mu binyeebwa kyennyanja mu binyeebwa nga birungi omunzijukiza bannaaye ng'era tuweta awo 8:09 olunaku lukubobonzi naye nga tokkuta kasuku wali tokkuta ebiseera ebyo nali sekkutu ba nalina biwuka naye ndowooza owaayo oluusi ebeera mbeera wakati tumanyi oyingira 11:00 nga tetwalidde olunaku lulamba nti anaga tugende tufune waayo tulyeyo ekisibi ky'enkoko tugende eka olunaku ne luggwako naye ebiseera ebyo wali osoma kubanga wajjangawo n'empapulapapula nga weefuula asoma simanyi madiguli wagiggusa nali nkola y'amawulire nali nkola diploma y'amawulire nali nkola diploma y'amawulire kwegamba guno omulimu gw'okuleekaana oguyinamu empapula nguyinamu empapula ssebo ebintu si byakusaaga ate mutyaba sireekaanira naye abiyinamu empapula setuleekaanira bwereere era sebo bakeera kubakyade bagaa nti ku media center before ekifo kino okituulamu ngambagamba yes I will take it bring your papers have empapula ozirina yes sebo okakasa yes sebo empapula weeziri kati abataasoma obagamba ki abataasoma be bamanyi bakeere balime akulimako oyite okwangu ako nako si kwangu naye bannaye ekyokulaba kyendabye bannaye ebitabo byo tubyogerako tubisaagisa abantu abamu ne bagaa nti nze kati nagenda mu kikubo nengaggawala naye bannaye ekigambo okusoma kiralamu Katikkiro nze kankobulire ekigambo kino kasuku nze nvudde mu Kisenyi nensoma P1 nensoma P2 nemmala P7 nemmala senior 6 nemmala bachelors nenkola masters mu ghetto wakati wenvudde kubanga nategeera relevance y'okusoma nze njagala ogatte ebisenyi byonna ghetto zonna ku 10 ojja sangako abantu 2 abali wendi kabaka okulengera because ye maaso moji n'agamba nti oyo walina okubeerawo kalakita ey'enjawulo ekujisaayo n'ojja wano kati omuntu yenna nga osaagisa kye bayita okusoma n'omulimu gw'olabanga omwangu ng'ogwa akasuku kuba gwakamwangu nawe gwetaaga ebitabo era kati abamu ku kibabonyaabonya bitabo bino osanga oli ng'avuya naye ng'ekimubonyaabonya buli kimu akiyina bino abisobola naye nga bulanda zaakola abulamu ka element k'olubaawo luli nze kati bino mu bukulu wentegeeredde twogera bino ntwogera biri naye abayiseewo nga tebasomye be batini kati kankubuulire kasuku
omugenzi Katolu Bwama yagamba wamukyazanga n'agamba nti omulimu ogusinga okugaggawaza tebagutusomesa mu kiraasi batusomesa ku investinga kukola nnyo kukeera nnyo kukola ki naye omulimu ogugaggawalizaawo gwa bubbi kubanga omuntu akeera ku mutya nabba akawumbi n'agaggawala naye bino bibiri wammanga akatayimba akafunye ku mutwe oba bamusibya amayisa gwirusiki kakati emirimu gyonna egisigaddewo gya kusoma ne gw'olabanga ogutandikibwako nagwo gwa kusoma kakati babano bakugambye bano abazza ab'ebizimbe simanya aba national building review board kakati bazize tubadde ne bafuwamaani baffe ng'omugamba awo menya wano kubawo plaster wano teekawo kona bweti wanogira nga engineer wo w'oku kyalo kati bakugambye olina okumusaabu miitinga babeere nga bamumanyi batandika okukwatagana naye butaba ogenda okuzimba ekizimbe nandi jjukira ate engineer alina okuba n'ebitabo ng'ali registered weebale nnyo mu kibiina kyabwe bano mwe bamulabira weebale nnyo kati olaba engineer w'oku kyalo bagenda ofiirwa omulimu kyekitegeeza obutasoma bagamba buluma okuze kati oli ku myaka 6 ogenda kuddayo mu kiraasi osome bafuwamaani ffe no mu mawulire abantu abamu abasinga otubonyaabonya elementi nti nze mbonaabona nabo wano ku social media oli nga omulaba alina following n'omugamba monetizing omulimu gwo ye ng'essanyu lyakyafuna nti akyalinayo minisita amukubira n'amuwayo $5,000 naye neyeerabira nti tulina abasajja bangi babadde mu mawulire kati bali mu bifo abamu baminisita abalala bali ba CEO babitongole bya gavumenti nabo baatandika bee batyo naye kati n'omugamba nti kale leero minisita akyakuwaayo akakadde mu myaka 5 anaaba akyakakuwa oba naye anaaba atambula n'omwana azze ekyokubiri anaaba akyali minisita weebale kati saawa eno sooka oddeyo osome oba senga wasangiddwa ng'olina ebitabo byo kituyambako nti bw'oba ogenda okwogera ne sipiika nti ffe tugenda kukubira enduulu naye njiyizaayo akalimu olaba oyingira structure abantu otandikidde awo otemye wano owaguzza wali tugenda okuddamu okukulaba ng'oli PS oli CEO wa New Vision ng'oli mubire naye bwe bannyonnyola bakugamba era Kasuku mwesebo muli ba YouTuber mumala gatwogerera naye ngamba waye kansirike Kasuku kankubuulire ekyobugagga ekitavunda ekyobugagga ekyensibo kwe kukeera ku makya n'otwala omwana mu kiraasi n'asoma ky'ekyobugagga ekitavunda omuzadde asobola obutakuwa kalina asobola obutakuwa kyapa ayinza obutakuwa ttaka ayinza obutakuwa mulimu naye bwakukeera ku makya n'agamba nti nkuwadde diguri ekyapa aba amaze okukikuwa kuba ne waakusuula mu kibira ng'osomye nkukakasa nti osala amagezi n'ovaayo n'odda ku luguudo n'ofuna obugagga ate nekyo sooka okiveeko omanyi abantu bameka nga abadde atuddeeyo kyaliwe naye ggwe Jime yalagawa nti Jime munaye ebyamukwata yadda mu kyalo bana Jime mmuyita jje Jime najja n'ebipapula bye nga wadda mu kyalo ng'oli kyakwagaza kimu abantu bangi bagenze ba meetings abakulu namugamba omusajja oyo omulaba alina degree ye ne masters nti mulimba n'abikuba ku mmeeza ne bagamba nti akola ki mu kyalo nga mukisa gwe gukusanze ng'abikubako baati nfuufu ng'abiwa musajja ogenda okuddamu omulaba myezi 4 nga alina dabo kabini agitudde mabega biba ago gemaanyi gw'okusoma nze Kurani gyenzikiririzaamu gyensoma ebuuza mu hadithul Qudus kitegeeza manyi kitegeeza bye bigambo nabbi bye yayogera naye nga tebiri mu Kurani bye bigambo bw'okinoonya mu Kurani ne kibula oyingirako mu hadith awo gye bayita al-Qudus yabuuza nti abaffe benkanankana abo abamanyi n'abatamanyi Kasuku omulimu gw'okola eriyo asobola okugukola nga tamanyi olina kusooka mu kiraasi n'ogusoma n'ogufunamu experience n'ojja n'ogukola ki n'ogukola naye gubeera mulimu nga gwakulima because waliwo ffe twakolanga nga tumanyi nti Abakiga be balima bitooke kubanga be babanga n'amaanyi babanga osombi tebasomye naye kati n'okulima okw'olwaliro kwetaagamu okusoma kubanga ettaka buli woolirimako n'olima tuweseera ne likola ki ne lifa weetaaga okufuna ebigimusa ate olina okumanya kino kye ŋŋenda okulima kyekiddira wano
sikusimba kasooli ate wagenda lumonde webale sikusimba bitooke wagenda obukupa abo gonna amagezi geetaaga kusoma wetutuuse atasomye talina katebe ate kirala I think most times eventually what I also got to appreciate the misconception abantu gye balina ku education abantu balowooza nti okusoma kufuna bufunyi bipapula okusoma okwo eventually kukuyamba in fair judgment waliwo wootuuka nga common sense ne baba mungi atya yeetaaga okubeera backed up by certain facts and principles absolutely ne zikuyamba okukola fair judgment abantu abamu bakola ebintu naddala ku mutimbagano abamu yesu era tebasomerako ddala n'ate waliwo n'abayita obuyisi ku ssomero kuba ekyo nayo kirowoozeeko waliyo n'abayitayo obuyisi however waliwo n'ababeera deliberately stupid and funny kati the sense of fair judgment waliwo omuntu gw'olaba ng'akola ekintu naye nga definitely bw'omubuuza gojjola abantu babuuza nnyo ebibuuzo waliwo n'omusango ogumu omusajja gwamusinga omulamuzi yamubuuza wasoma paka ki naga nina ne diguri omulamuzi mu judgment ye n'agamba omuntu asomyeko tasobola kukola kintu ekyo okitegedde nga kyekyo so education helps you to boost fair judgment wali owuliddeko omuntu akugamba kasuuko kisinga omusajja oyo teyasomako yandibadde bulala nnyo ate kubanga oba okoze ekintu nga tekikolebwa muntu yasoma naye olw'okuba wasoma buli muntu kyakola ki kyeyewuunya so kasuuko nga tuli mu mulembe guno omutebi okusoma tekukyali optional okusoma it is a must it is the only way of survival yensonga ki abantu kati bangi bazzeeyo okusoma bantu bakulu baddayo kufuna diguri waliwo omukyalo omu akola ku TV okwo yagende wa President Museveni anga President Museveni kati takyagaba mirimu ku diguri abuuza oyina masters yabuuza omukyala ng'ali very impressed na buli kimu n'amubuuza do you have a masters nti nedda n'amugaa siina bwe nsobola kukuyamba kati bakuweeyo awo miliyoni nga 10 ogenda oyiiya obulamu otandika obulamu naye ng'ate musanga yandigudde mu kya iddi somewhere so kasuku kankubuulire awo ensi weetuuse kasuku naawe tokyayagala tuyinza kukozesa muntu atasomye abeera ajja kummenya kuba ajja mugamba pozinga ka kompyuta awo ngira baka space atamanyi we kali ntegedde bulungi babonyabonya ne comprehension yabo omugamba ekintu n'asooka akirowooza bulala n'akizzeeno it is the only way era nze njagala kino abantu bakitwale nga tujaguza emyaka 71 egya Ssaabasajja Kabaka tugamba egy'ekitiibwa luli twagambanga egy'obuto abalala bagamba egy'ekigendererwa ntegese bulungi okusoma tekukyali optional togenda kuyimirira mu bantu ogambe nze saasoma naye siriiwo kubanga baagambanga edda ayasomye asima ttooyi kati abantu bagenda mu toyileti za kufurashinga ng'osima fuuti semanya buli fuuti ya siringi 7 zivuddewo abantu bagenze mu biodigester kitegeeza basimplify AI yazze olwaleero n'oba tomanyi kintu kasuku oteeka mwana mu AI yo n'obuuza nekikuleetera kitegeeza tushifutinga kati tugamba abantu nga beene aweze emyaka 71 egy'ekigendererwa okusoma tekukyali optional tutwale abaana baffe mu ssomero basome ewatali ekyo tewali pulaani tuba tweziikiddeko ettaka okay kati leero tugenda kwogera ku Kabaka birthday amiina ssebo 71 years egy'obukulu egy'obuto egy'ekigendererwa egy'ekitiibwa tutunuulire his legacy his milestones kyekigaanyi kasuku njagala kukwebaza ekisooka okubeera omuwulize eri Namulondo n'okutuwa omukisa ku peegi yeeno ku puroguramu yeeno eya Kasuku live okubanga osobola okukyaza naffe abaana bakulidde mu ghetto Kabaka baasituddeyo otuwa omukisa tusobole okwogera Kabaka byasobodde okuteeka ku mmeeza eri Obuganda n'ensi yonna. Kasuku kinajjukirwa nti Ssaabasajja Kabaka 1
leero aweze emyaka 71 kubanga Sir Edward Muteesa owookubiri itaata wa Kabaka. Yamuzaala mu 1955 ennaku z'omwezi 13 omwezi gwali gwakuna. Kitegeeza nti olwaleero awezezza emyaka 71. Naye emyaka gya Kabaka gibaddemu okusoomoozebwa kubanga Kabaka twotuddeyo mu byafaayo jjukira nti taata we bamuwaŋŋangusa Kawenke n'Obote. Era bw'oba oyagala okumanya ebizibu Kabaka byakuliddemu genda osoma akatabo ke yali Katikkiro wa Buganda gwe bayita Sebakyali awo Josh Mayanja Nkanji. Yawandiika akatabo akagamba enjogeyo mu Bakabaka bwa Buganda mu 64. Kabaka n'amuwaŋŋangusa okukola ki? Ogenda buwaŋŋanguse. Oba osoma akatabo ka Haji Mustafa Mutyaba yali sipiika wa Buganda akamadda g'embogo bakunyumiza ebintu Ssekabaka Edward Muteesa bye yayitamu mu mirembe egyakola ki egyasooka n'Obuganda okutuuka okukola ki okuwerebwa. Kaakati Kasuku Kabaka agenda okukomawo kuno ng'Obwakabaka babuwera gavumenti eyaliwo. Kyova olaba akugamba nti okuzza Obwakabaka olutalo twalwenyigiramu. Olwaleeta gavumenti eno yalulimu. Iye Ghana waliwo opapula gundi yawandiika article John Nagenda Mungu amusaasire ng'akulaga butya Kabaka bwe yenyigira mu lutalo olwakumyawo gavumenti eno. Era ekyo kibagamba ekyokuzzaawo Obwakabaka kubanga Kabaka yalwana ye kennyini yateekamu amaanyi ge ne presence ye otone usobola okukola ki agamba yajja mu nsiko yayingira Katikkiro kankubulire Kasuku Abaganda tebafunangako nnaku ng'ennaku gye baalaba nga Sir Edward Muteesa ali mu buwaŋŋanguse. Josh Mayanja Nkanji yakwata Ddamula mu katabo kali ke mbadde nkugamba ak'enjegego y'Obwakabaka aka Josh Mayanja Nkanji akunyumiza butya bwe baddusa Ddamula okuva Sheikh Islam Kulumba yamugamba tuli mu lukiiko wano ewateesezebwa naye ye Ddamula ali ludda wa kubanga essaawa yonna Obote yalikola ki yalisalako kubanga Ddamula ye instrument of power eweebwa Katikkiro. Era Kabaka waaba agikuwa ddayo obikula akatambi Kabaka nga agikuwa ekitiibwa Charles Peter Mayiga yamuyita nti Charles Peter Mayiga n'amuddamu nti wampa ssebo. Ekigambo wampa ssebo kitegeeza nti Kabaka aba alina kye yakuwa kati nze yampa obwami. Goddamu wampa ssebo obukulembeze nkulamulireko Obuganda obwebweru. N'amukwasa Ddamula nti mukuwadde namuliraako Obuganda obwaki obwebweru. Era atambuza Ddamula oyo okumujja ku wankaaki w'olubiri wali n'amuleeta Butikkiro. Era awo tewaba kusaaga awo kubanga ye bakuggyako Ddamula oyo oba Katikkiro oba tolina. Baba buliddewo. Kaakati ebyo Kabaka bye yayitamu n'okutuuka wano mu 93 be baamutuuliza ku Namulondo mutikira Obwakabaka tebyali byangu. Naye otunuulira Josh Mayanja Nkanji na biki bye yayitamu Abaganda baamusabanga Kabaka aliwa yakwata Ddamula emyaka 27. Exactly. Era nga n'owulira abantu abagamba nti kaakati Mayiga aluddeko ku Bwakatikkiro oli yamukwata emyaka 27. Ate eriyo ne bali Bakatikkire kati nga Martin Luther Nsibirwa yamukwata n'avaako n'akomawo n'akimayo n'omwaka omulala mwana mu 5 n'amuddako. Mulwanya Mulisa Mwogerere yamujja mu 93 kubanga ye yali Katikkiro ng'akola ku kutuuzibwa kwa Kabaka n'amuleeta mpaka 2005. Naye bwakunyumiza bye yayitamu maidia Obwakatikkiro si bwangu. Obwakatikkiro si kunyumyamu bunyumya. Kati Kabaka mbadde nkugamba nti okuva bwe yabeera ng'ali buwaŋŋanguse okutuusa olwaleero waali byayiseemu biki? Byayiseemu bingi. Era tulina okumuwa ekitiibwa. Kankuwa ekyokulabirako. Kabaka yasanga ng'abantu be tebasoma. Wano. Kabaka baagenda okumutikkira nga siriimu yakajja.
wano tewaliiwo family etali victim ya siriimu oba yange oba yiyo ate wali siriimu oli eyasooka lwekugamba nti abadde musaale siriimu yalumanga abantu n'abajjamu enjala n'abakutula enviiri n'abasobola amaaso abantu batuuka n'okuguyita omuteega wano ekyotera ne Sema yennyini ng'avaako ali omusaaga baatunyumiza yazuuka Semanenge n'agutuse ng'ali wano Semanenge n'ali kusuuka ati bamugamba nti ani amulogo oyo ne munaye edda balowoozanga ddogo nti muteego era ndowooza kabaka y'omu ku bantu aba championinga ennyo koze up to now actually n'emisinde gye twade tudduka gyade gya siriimu tuli ku mukenenya si ambasada w'ebyo ebintu bya siriimu United Nations yamuwa ejjinja ery'omuwendo okuba omusaale mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya tenimala gaweeka United Nations yamusiima kati kankubuulire Kasuku bwe tomanyi kye kitegeeza kugamba muntu kabaka ayimiridde entakira mu maaso ga kamera n'agamba nti mubakebeze naye Kasuku mukebeze totya mukebeze ekisooka yakugamba nti bwewale bw'oba osobola obwa mukenenya nagamba naye bwe kigaana mukebeze bw'owulira nga kigaanye galimpitawa kubanga kabaka eddoboozi lye yessekano lya abaganda bagamba omukulu kyalengera nga otudde kabaka kyalengera nga atudde Kasuku ne bw'oli nnyo omulongooti toyinza kukirengera kyovula abaga nti mujje tudduke emisinde tutaase abaana baffe baganda baffe obulwadde bwa mukenenya ekyabantu bakiwulira kiwalabye ekyabaddewo ejjo simanyi gye waddukidde waka ffe twabadde mu lubi twabadde n'empalabwa mpalabwa yani ye kabaka kabaka alina amannya adde sikimanyi ekyo kuyanyo omuyita maaso moogi n'akayimba omanyi okukayimba oli maaso moogi musota oli kabwejungira baffe oli manda agamenya embazzi ate geegamu ne gagiyunga oye kabaka bwatyo bwafaanana kabaka bagamba kabaka nantaggwa buwoominge kuba erigenda ki erigenda mu ffumbiro buli kiseera oba n'essuubi kati gwe ngayagala okulya ennyo emmere buli kiseera otunulayo oko booti olaba oba omukozi w'ewaka aleeta omusajja nga yeesibye aleeta ekyemmere kireke kati oye kabaka aba na buwoomi abaako buwoomi kyova olaba talabikalabika bagamba kabaka asiimye alabikeko eriki Obuganda ensi neefa essanyu ennaku zino takyalabikalabika aguwa aboneka obeera oli awo ng'owulira abeekaazi baamulabyeko ab'ekkatale ekibuli naye kabaka bwatyo balina obbeera yeekolera bibye naye kati kabaka waffe naye n'okugwako obuga ate nalabye abaganda balina discipline Kasuku manyi kabaka ne bwagwa n'alabika bayaayaana ne bawera ne bakuŋŋaana naye we batuuka we bati waali ate nga beekomako nga bakola ekkubo lye kati yoyo bwatyo bwakola ki bwatyo bwafaanana Kasuku twagala kwebaza beene olw'okuba omusaale mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya twagala okwebaza beene olw'okukuuma Namulondo y'abajjajjaabe ng'etebenkedde ntende twagaza kwebaza beene olw'okutulengera n'atujja mu ghetto n'atuleeta n'atuwa obwami Kasuku naali kusanzeewa hawa sirabawo naye wasanga luli eri gye twaliira emmere yali restauranti fena emmere ye yatugatta naye I think kabaka we yalagira leadership time eyo eya Buganda Riots awo ate kankubuulire CBS bagigadde kabaka n'avaayo n'ayogera teyazikiza ogwo gwali mulembe gwa Jebbi Walusimbi kankubuulire buli katikkiro alabye ebizibu era nze ntunuulira abantu naye Jebbi ye yasinga olaba ebizibu Mayiga yalabye ebizibu bw'oba oyagala omanya Mayiga okuva lwe yajja ekintu kiri smooth sailing ffe tumuvuma eno gwe bw'olowooza kwanza amasiro gajjira mu mulembe gwa Mayiga gwa Jebbi Walusimbi gwa Jebbi masiro gajja 29 Jebbi Walusimbi baaba amasiro gajja 29 amasiro gajja 2013 ne tukwata Buganda Riots tezaali za 2013 Buganda Riots zaali za 2009
gwe bwova ku byange genda kuwanga to nze ngende ndi Kabaka 2009 ogwamagamba amasiro magajira amasiro gaka galiko mu maaso ko na 2010 ya 2011 around there era yali jebbi Katikkiro yakugamba nti obwakatikkiro ndoddo bwetikwa bumalirivu bwoba toli ani atalabye bizibu Josh Mayanja Nkanji yalaba ebizibu naye mulwanya muri reign ye was largely the return of Kabaka until tava 2005 yava 2005 best yawo nga atabuse mulwanya muri mu bwakatikkiro bwe Kabaka ko yatulire yali alina okuteekateeka okutuuza Kabaka ku Namulondo but mulwanya muri ye yakola embaga ya Kabaka mulwanya muri was all celebration gwe kyolaba it can be hard naye sente zaaliwo okuvaawa okuvaawa kyoga nsende tewaali mulwanya muri kati kankubuulire okumanya omanyi nti constitution ya Uganda bagikola mu CA omanyi waliwo teeka genda olisomeko bayita traditional instillers libagamba nti etteeka eryazza ebyaffe gwe mu bino ebyokwekalakasa naye etteeka eryazza ebyaffe eryakolebwako ba Abe Kafumbe Mukasa eryakolebwako ba Bakari Kakyama Mayanja eryo libagamba nti yazza ebyaffe kubanga ideally obote byonna yali yabikola ki ono yatandikira mu masaŋŋanzira ng'ayina okulwana okulaba nti obikola ki bikomawo so kati mulwanya yalaba ebizibu bye mulwanya yalina taski ey'okulonda abaami ba Ssaabasajja Kabaka ab'amasaza okubasunsula abaali batuukiridde mu kiseera ekyo ng'omwali ba Pokino eyava e Masaka Walukejje Mulindwa ye taata wa Muyizi ono gwolaba ali mu mateeka owa Nuupu Kanso Muyizi taata we ye Pokino eyasookera ddala mulembe gwa Kabaka Muteesa Mutebi owokubiri so kakati ebyo byonna okubizzaawo okuzzaawo strike kyeyo eri fomo kuba uli teyaliiwo kyali kizibu gye yali no but omanyi wakiga nti byali byangu I think at the time because goodwill ya government yaliwo okitegedde because ebintu ebisinza okutomera Buganda bibadde external factors otegeera internal factors Buganda always ezihandolinga kati wabeerawo nti terina nnyo external pressures bino ebyokuorganizinga byanguwa the goodwill was there nga ye kyalina okukola okay ye nga Katikkiro kyali kimukakatako nti kati tulina okukola it's like telling me today that I'm dealing with my family without my wife and with my wife otegeera kyegamba but you imagine now as mulwanya muri exitinga jukira mulwanya muri agenda okuva e Mengo nga obukubagano bwa Mengo ne central government butandise okukola ki okulabika kati ono addako wano yali Dani Mulika yajjanga Mukambwe Mulika ndooza yaliwo omwaka agagumu myaka ebiri Mulika n'akyongeramu supu n'akiwa spices owekitiibwa Dani Mulika n'akiwa spices ne kikoleera kibumbujja ne baleetako awaliwo Katikkiro omulala eyajjoba yali ambassador Emmanuel Sendawula naye ye yali a bit soft era yajjaawo mwami Ndawula oyo ndowooza Sendawula ndowooza ye yali tayogera nnyo ndowooza bwe yalaba n'akamulali kangi ne baleeta Uncle Jebbi owekitiibwa Jebbi Walusimbi waliwo namulabanga ng'akola baati kankubuulire Kasuku obwakatikkiro olaba amaka agago omukyala n'abaana babiri bakolemu okufuga naye abantu nga balina kye balaba kirala ne Buganda gyetunudde walala ate gwe Katikkiro gwali ku ddamula Jebbi yagamba nti mbadde ku bwakatikkiro naye endabye ebyesirabangako nfunye okuwakanyizibwa okuva mu central government nfunye okuwakanyizibwa okuva mu bantu benyiri benkola nabo kino kibaddewo na kino kibaddewo kati gwe obimanyi kubanga yayogera naye Mayiga tayogera ow'ekitiibwa alwana masajja kankuwe kimu ekyokulabirako omanyi ekitegeeza
abatako okwesitula okugenda e Namibia okunoonya kabaka nga tebayise mu structure ntuufu oba okubalaba nga bali ne president baba wa ssente z'ekizimbe bwetikkibwa mu malirivu ndoddo kyeyali agezaako okugamba bw'oba oyagala okubumanya obulungi genda osoma akatabo ekitibwa Charles Peter Mayiga ng'agamba kabaka ku Namulondo the king on the throne emyaka 10 ng'ali ku bwakatikkiro genda okasome tuli mu mulembe kankuye kasuku omanyi ensi egenda ekyuka ng'omuntu olwaleero akwata essimu ye ne data wa siringi 3 n'akuyisaamu eggaali gwe katikkiro wa Buganda malaba awo kawo kanze wendaba wekisinzo mutabukirako social media yo bakrashe olabe embwa internet yokka omugamba kati oyogera katikkiro tuli mu mulembe Mayiga ye sijaga nti abawuliddemu atuwuliddemu social media yo era nze njagala nkubuulire tewaliiwo muntu kwensherishinga nga musajja oyo naye nze nange respect gye muwa yeeyo omanyi it takes a sober person okuwulira ebintu you take them in n'okera ku makya n'osigala ku bibyo n'oga nti ekyandeesa kye kino eyampa omulimu yoono until yampa omulimu lwalina kyaŋŋamba ebisigadde n'obizza emabega n'ogenda mu maaso omanyi teriiyo muntu muwulize eri kabaka ng'Oweekitiibwa Mayiga omanyi kitakolangako wantu walala wonna kakyangava mu ssomero mu 1989 yatandikira kukola Mmengo dayo weetegereze kabaka nga bamutikkiye Nnaggalabi Buddo ojja mulengera mu kafaananyi nga muvubuka muto ng'alina enviiri nkulu kubanga ye yawandiikira olukiiko lw'abataka wakati mu kutuuza kabaka n'okutuusa olwaleero gwembalira myaka emeka ng'ali Mmengo awo aweereza kati Kasugu wakola bukozi ku gundi wali amalawo emyaka emeka wali we wali ojje wano odde mu bibyo namalawo emyaka 12 bugumiikiriza tolina musajja ali myaka 23 akola ewantu awa anti wali ayinza okuba yakyakola era kati yafunamu ate wali nali ndagawa we nayingirirawo era we nafulumirawo tebaŋŋamba nako nti gwe head of this ate nga mbeera nkyakolawo ki naye ye yalaba yagenda atambula ne bamuwa minister information naye Oweekitiibwa Mayiga bamusiba ne gundi ne Bassegona ne Oweekitiibwa Nambooze naye omanye ki ekyabasibya baali basomesa bantu kye bayita ttaka Mayiga oyo aludde ng'alwanirira ettaka kyova olaba waliwo we yajja kye yasooka okukola kwe kuformalizinga Buganda Land Board mu 2013-2014 na twagala structure eya Buganda Land Board ebeerewo ekyo ne kimukubya naye kyamukubya mbyukane mukwano gwe yamukubanga nnyo Anko Kato anti kaka Anko Kato agamba yabajja ku mugaati bantu babeeranga awo nga bo batuulaawo bagoba ddiiru n'agamba tewakyali ddiiru wano structure ya Mmengo eri beeti kino kiyita wano kino kiyita wano kino kiyita wali bw'ogenda Mmengo teweegomba it's okay bw'ogenda Mmengo nangako mu Buganda Land Board teweegomba bw'otuwako Majestic Brands teweegomba bw'ogenda ku CBS teweegomba kaakati ekyo Buganda kye yali yeetaaga mu kiseera kino kyendowooza nti omulimu olubimbi lwe aluggusizza kyendowooza nti Ddamula agikutte bulungi Kasuku njagala nkubuulire ebigambo byange bino bwe tunazza Buganda ku ntikko 1 tulina kuba nga b'amagye kuwulira chain of command Kasuku omulimu guno gwokola ne ttiimu gy'okola nayo singa tebakuwulira osobola okutuwa ky'otuwa kubanga gwamanyi kye weetaaga kyekigenda mu maaso gy'okitwala ebigendererwa byakyo ki kati ebigendererwa bya Buganda ffenna tuli Baganda naye ebigendererwa bya Buganda asinga okubimanya ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda lwe luli olulangira Kasuku ne bw'onookola otya nze neddira nkima mu nkima tevaayo kabaka kyova yagala nti kabaka alina obuyinza okudibya ennono manyi kitegeeza era ye kennyini yeerondera katikkiro gw'aba akoze eki gw'aba ayagadde katikkiro n'akugamba nti bw'olaba omuntu ayagala nnyo omwana wo okusinga gwamuzaala aba agenda kumulya
so kaakati Buganda teri yasinga kwagala Buganda nga Ssaabasajja Kabaka kubanga agirowolereza okuva lwazukuka okutuuka lwayingira mu buliri sirimu atta abantu bange tuteekewo ki nsinde abantu bange tebakola tunuulira Kabaka Foundation ekuyo mu wekitiibwa Edward Kaggwandagala ekola kukuŋŋaanya musaayi mu Uganda yonna simanyi ba wali obaddeko omusaayi mu Buganda mali nkugabiyeko tunuulira Kabaka Educational Fund egaba bursaries na kugunjaawo abaana ba Buganda bagenda kusoma batya Bukadef ekola ku byakulima mwanyi terimba yiyo yazze Katikkiro n'akugamba nti nkwegayiridde totunda boda ogende tutunda ettaka ogende okole boda kubanga boda mulimu naye si mulimu kusinga kulima mwanyi si mulimu kusinga kukuuma kibanja kyo Kabaka n'akugamba nti temuvaayo eyo mbeegayiridde temutunda ettaka okujja mu kibuga musigale eyo Buganda eyina enteekateeka okujja okubayambira eyo tokiwulira nkonga akyogera kitegeeza nti yayina visioni ye yamanyi abantu ba Buganda tugenda kubayamba tutya kakati fe tugenda okuyingiramu tumukwasizaako so tuyina kuba bawulize kati kankubuulire Kasuuku fe twabeeranga ewaka omuntu omukulu n'ayisa omukka wakolanga otya fe twabagambanga otya ani afuuye banna Kasuuku leka naawe someone has gas kati simanyi ate gwe wakuwa ne jjajjaawo amugamba nti jjajja okoze otya fe twagambanga someone has gas nga tosobola songa mu jjajja omuntu omukulu era ofa kisiiri bwetyo basobodde okutujjamu nga tuli baana baaki nga baana ba mpisa teri muntu teri kitama nga mwana muto kudda mukadde we teri kinyiiza so nga tujjukira emyaka gya Ssaabasajja 71 tugikoppe biki Kabaka byatukoledde naffe tubizzeeyo tubi implementing bwe tunazza Buganda ku ntikko tukkirize abo Ssaabasajja Kabaka baatulondedde baatugambye nti abo be baweereza bange be bakutte omumuli gwange tubeere bawulize gye bali ate Kasuuku kankubuulye na kino abantu ba Ssaabasajja Kabaka bawulize nze nalabye abantu twabakoowodde okujja okukola bulungi bwansi abantu bazze abantu twabakoowodde okuleetera Ssaabasajja Kabaka ebirabo baabireese era beene n'asiima ebifuuka amakula kubanga bawulize simanyi dde wasembayo okuwa ebirabo bya Ssaabasajja Kabaka nabigabako olwo Katikkiro lwe yajjako eyo emigadde na contributinga n'okoma nina mukoo wange musajja wa Kabaka eyo era be yankubira nanga Katikkiro ajje eno tulina okuwa Kabaka amakula ne mugamba nti ate ndi wala ne we muli ne mbasukumira ya ate oluwalo serumanyi oluwalo kitegeeza obuvunaanyizibwa bwo eri Obwakabaka bwa Buganda luwalo lwange buli mwaka olina okugula certificate ate Kasuuku olina okugula $300 kwataano engeri ya Buganda buli mwaka zebatwala kwanjula zebatimba mu ofiisi ninakola emikolo njagigula emikolo gyo olina okugigula naye buli mwaka olina okuba ne katala ti nina okgenda Emmengo nengula certificate ey'oluwalo emirimu gya Ssaabasajja Kabaka gisobole okukola ki okutambula noono oli ku luwalo naye kati twagala luli oluli official kubanga gwe okunkyaza ameka bookyaza ku nsonga za Buganda oba abaagundi endala gwasoose tolaba kyomulimu gwogukoze kati twagala nga mwenzijja wano ng'onkyaza ne ssente ngompa naye Buganda ng'olwo oluseke lwoleese onoomalako nze nkubuulira ng'omusajja Omuganda mu luwala ate kati oggusa eno era luno lwe luwalo lwange olw'omwaka guno bayibulaza Kasuuku oli mugumu oli mugumu bw'otaguma omusajja w'Emmengo ayinza okukola ekintu nedda ssebo Obwakabaka Katikkiro yagamba nti Obwakabaka tebukyali bwa bannakyewa oli yabanga omuntu yakola nti buno bwa nnakyewa akulaga dibenga lye
kubanga ali kubanna kyewa kati olina okutwala oluwalo minisita afuna amafuta ko emirimu gya Ssaabasajja Kabaka kubanga alina famire alina omukyala alina abalwadde obulamu bwe bukyagenda mu maaso so ayagala omuntu ajje mu office ddala ng'asaanidde ng'omutima gwonna guli ku mirimu gy'abeene gwe teweegomba amasiro standard gwe gali yeba negagwa sente za msiru gagwa ndo gendayo era tujigani Katikkiro emabega kaawe yagenda mu gundi eyo mu UN olukiiko lwali Saudi Arabia aba UNESCO ne bagateeka ku listi y'ebifo ebirambulwa mu nsi yonna exactly gaddako oh bambi that's good ya certificate weeri kakati ng'ongamba nti Mayiga takoze kati awo ku masera we balinoteeka Kabaka awo wennyini kubanga lwe lubiri lwa kitaawe Ssekabaka Daudi ali awo taata we Muteesa ali awo baganda be bana Mungu bajjuludde bali awo naye ali awo asobola kubanga ye nga Kabaka asobola okugunja kuba ye Kabaka aliko ekiseera kino wakati olaba kankuwa ekyokulabirako Ssekabaka Ssuuna Kalema olubiri lwe luli Mmende mu Busiro naye nga Ssekabaka Ssuuna yavaamu omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga. Nuhu Mbogo Kyabasinga itata wa Badiru Kakungulu, tata wa Kasimu Nakibinge. Ne Ssuuna yali Kabaka kati y'olubiri lwe n'abanga yalukuba wa Mende mu Busiro. Kati kitegeeza nti buli Kabaka ajja osobola okukuuma ekiriwo oba osobola okutandika kubanga agamaanyi ogayina nga Kabaka. So bwe tutyo bwe tutambudde Kasuku ebimu ku bintu Ssaabasajja Kabaka byakoze yatufunira maama Nnaabagereka natufunira Abambejja juzi nalabye I think last year but one ayina ekintu kye yakola ekyantiisa ennyo ne mmanya nti ate Buganda gyeraga wala nnyo yawa abaamasaza buli omu kawundo abaamasaza kawundo ate tractor nazo naziraba naye nze kawundo ye yansanyusa nze singa nnyo kyenkozesa tractor nane Kasuku oli musajja muzibu nnyo bw'omanyi omusajja w'essaza Pookino n'asula indicator ati n'agamba ekyana be nkutwalako wano manyi nti mba nkututteko wano Ssaabasajja essaawa yonna nkubira ne mukuwa fulu essi bwe kati Kasuku okitegedde ogambye atufunye maama Nnaabagereka that's a very big achievement my friend 1999 August nali Kabojja nali mu primary Kabojja wati oba nali mu P oba P3 oba P2 ne batugamba muddeyo eka twawumula bukyali ate gwe mubisinga okusanyusa Kabaka tufunira maama Nnaabagereka embaga ya Kabaka Ssebo nze nagiraba ku WBS nagiraba ku WBS black and white yali colored yali black and white ng'ayambadde olwo olugoye lwe yayambala nga lumasamasa olujjukira it was a very beautiful sight ne batulaga nga bavuddeyo eri bagenze Nakivubo Nakivubo ng'akubyeko bw'ati Ssebo kati bano abantu baffe tebannalaba bintu bimu kati ffe nze nalaba twali waka banneiba bonna ne bajja TV ne bagiteeka ku lubalaza abantu ne bakaaba amaziga Kabaka ng'awasa nkyogera because I have it as a very good memory in my mind. So kati Kabaka byasinze okukolera kuwetera maama Nnaabagereka ekyo kuba nalaba muzeeyi wange yaliwo maama wange jjajja bonna ne basanyuka ne bakuba enduulu abantu bajja ewaka abantu nga 10 ku TV emmere n'etambula awo abantu nga balaba maama Nnaabagereka kaakati bwe ntandika okusunira ku Kabaka ekyo tukikiririzaamu kyoyogedde era gwe kyakusanyusa omwana omuto ebiseera ebyo naye Kasuku fumintiriza omusajja okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya kuba gwagambye bwalumaani omuntu wo gundi n'avaako nkugambe nti waliyo omuntu eyakera ku makya nga Ssemalenge n'avuddeko si muntu wange bannaye badde olina omuntu bwamuluma ososega ati bwannuma ndeka bannaye oli mulamu ndi mulamu sibo badde mmanyi ojja kunsuula akatale mukwano alayizo gamba ndi ku makerenda gano ak'embizzi ogambye bwaluma kankitereeze bulungi bwaluma ng'omuntu
n'ebitundu bye ebyekyama ne bivaako. Bwaluma ne bukufuula ekitagasa mu nsi yo. Bwaluma omuntu n'atuuka n'okwekyawa abamu ne betta n'okwetta. Omusajja bw'avaayo n'agamba nti tubulwanyise tuke mu 2-3 nga twogerako bwogere nga waakiri buli muntu amanyi nti butta bwe mufuna mmira eddagala nsobola okuweewala ekyo aba champiyoni. Butereevu. Bw'avaayo n'akugamba nti bannange twenyigire mu by'obulimi kubanga bye bigenda okutujja mu bwavu bwe tulimu oyo aba champiyoni. Bw'avaawo n'ateekawo ekitongole ekya educational fund n'omwana w'omunaku asome aba champiyoni. Abakyali bange bangi nga ne gavumenti eya wakati erese skilling. Gwokimanyi Kabaka yakola amasomero aga skilling Buganda Royal. Omwana ya nayiga okukanika, nayiga okuzimba, nayiga okubajja. Buganda Royal akikoze. Kabaka avuddeyo n'atukubiriza okubeera abasaale mu kugaba omusaayi. Tutaasa abaana olwadde bwa sikosero. Gwokimanyi bano ab'Emityana baalidde empanga yabawadde eddwaliro. Kabaka eddwaliro lyennyini ab'Ebusimbi baaligulawo ennaku ezo. Eddwaliro Kabaka ataddewo ensiisira z'ebyobulamu. Ezo zo health camp kituufu. Ataddewo ensiisira z'ebyobulamu. Kabaka Muwenda Mutebyona owookubiri aliko abadde musaale nnyo kati kankubuuzeemu ensonga Ssemasonga 5 Buganda kweyimiridde ozimanyi? Mitwalo 2 paayo 2. Zimanyi. Kale mpeesooka. Ojja ziŋŋamba mukwano. Okukuuma, okutaasa n'okunyweza Namulondo y'ensonga era esinze okundeesa wano. Ndi mu kukuuma, kutaasa na kunyweza Namulondo. Omanyi lwaki y'empagi esooka? Omanyi Buganda bwe yali ekoma? Yali ekomawa. Bajjajjaffe balaga nti yali ekoma Nansanaawo. Buganda gana amasaza 3. Naye jjajjaawo Kasuku yatabaala okulaba nga Buganda eri bweri. Baalwanyisa amafumu bwe gabaggwako baleeta emmuli basobole okututeekerateekera Buganda gye tweyagalira mbayiwa omusaayi. Katulina amasaza ameka? Gali 16. Gova mu ssaza ki? Kyaddondo. Oli we Kampala wano? Kampala wano. Mwakomadde otwala amasaza. Kyaddondo bayali egatutteko simanyi. Kuba ogenda owulira baagikubidde teyavuddeyo na mu kibinja. Ogiwagira? Njigoberera. Obaani yadi omutendesi waffe oba yaani simanyi na kumanya. Omanyi ensawo za Kyaddondo bwe ziyitira? Simanyiiwo. Uganda omanyi ki? Manyi Kabaka. Manyi Kabaka. Manyi Maama Nnaabagereka Naggiina. Nze bye binsanyusa ebyo. Essanga lya Mbogo, Jjunju, Semakookiro. Nze mba mmaze. Victoria Nkinzi. Nkinzi mumanyi. Ne gundi waliwo n'oli sister wo omulala naye abo sibamanyi nnyo. Bano be nkugambye be mmanyi. Bye binsanyusa byokka. Beraze essanyu lyange kasita ndaba ku Maama Nnaabagereka. Olala nendaba Kabaka nze byange nga biwedde. Kati ebisigadde oba abantu bali awo babanywa oba balwadde be bamanyi. So kasita Kabaka abeera mulamu. Kasita mulabako awo baasi. Era byebadde nga bintwala mu misinde. Era nga be mulaba bwenti nga yagize bw'ati ne tugenda. Nze nga ntambula nga ngenda ewaka. Kakati bano abaali bamukwaba mu loddoka yinkoowe. Be baani abo? Abamu banjanga abaseketereza nti mu kiteeka erisooka erya Buganda ensonga Ssemasonga esooka kwe kutaasa, kwe kukuuma n'okunyweza Namulondo. Bwe buvunaanyizibwa ffe abaami naawe Kasuku bw'olina. Titukuuma bajjajjaffe bye baalwanyirira. Kati bano abaali baseketerera. Tutaasa baali bagivuddeko. Baaba. Kyenva nkwagala ate Kasuku. Baali bagitadde. Tukuuma bajjajjaffe bye baalwanirira. Tutaasa bano abaseketerezi. Abavuma, abatyoboola, abayisaamu eggaali, abaweebuula Namulondo. Era nze njagala kwebaza Kasuku nga tuli ku seeti eno olw'okwagala Kabaka. Kale n'ekyo ky'okoze kimala. Gwobange because Kabaka ye kitaffe ffenna. Si bwe kiri? Ye. Ffenna ye taata waffe. Gwe bw'oŋŋamba nti nze okumulabako obulabi nendaba ku Mulangira Jjunju, nendaba ku Maama Nnaabagereka, nendaba ku Ssanga lya Mbogo kimala. Era kale. Ate Ssanga lya Mbogo wa maaniyo.
kyekisinga obukulu ate era naye essaza w'ekyaddondo ebintu ebiŋŋatta n'omwana oyo bingi ya Kyaddondo wamaaniyo tetuva Manchester ate muwuzi aze siwuga simanyi kuwuga simanyi kuwuga naye Kasuku obadde okimanyi nti bw'oweereza Kabaka onyumirwa ennaku zino abantu banyumirwa Mengo ninayo kazini wange n'ennaku zino yatugulira ne bbiya Mengo akasente kajjira ddala obirabidde mu ssente omuntu sobola kuwa gwomayo omusajja obbaga ati leero ze mbatwala out akasente kazze ate kakajjira mu budde ate tali mu Kyaddondo wano aliwa yoyo mwana oyo ali mu ssaza lyawa yerabira ayira essaza lyalimu akola Mmengo awo oba w'emawokota asiwe mawokota ali kumpi n'eno ali kumpi ne Kyaddondo alina kuba Busiro naye namugana tulinayo awo 15 gye tuyinza kuwamba nagamba abasajja obugumu bwe baliko wano ebyapa buli lunaku bakeera bibala kino kyawa nebakubira oli kebera olaye tewali wadde enkoko eyitamu awo nti tewali buli lunaku enkuluze Buganda Land Board yabitereeza Oweekitiibwa Mayiga yateeka kye bayita sante mu Luganda kyeki msikimanyi mu empisa obuntu bulamu Emmengo naye kati Kabaka mu reign ye byonna obyogedde naye tugatteko CBS tugatteko BBS tugatteko Masengere tugatteko bagitaati eri endala Muganzirwazza I think Buganda n'olaba ne repairs ze bazze bakola ku bizimbe byabwe ebisinga sometimes we need to have those things byetuga nti byaffe kati tubirabako nga birabika bulungi you know omanyi lwaki Kabaka yadibye eng'ombe egamba wanki gambe kudibya nti emyaka gya Kabaka 65 egy'obuto nagamba nti egy'ekitiibwa kubanga girimu ebyokuyigirako kino ekyobuto yakijjawo kigenze kivaawo kubanga bwe tugamba obuto tekivaayo bulungi kasukulaba ekyokulabirako bwagamba ensanvu mu ogumu egy'ekitiibwa ng'akubuulira naye Kasuku ddayo ogaano Kasuku olina emyaka emikakati 37 kati tubuulire by'otuuseeko masomo omusanvu ebiyitirivu ennyo nina omukazi n'abaana muti aba talina mukazi n'abaana ne kati ye bw'aba talaba nti achievement yamanyi olina okutubuulira nti mu myaka 37 gwe nnina nazimbira jjajja wange ennyumba nga bwe wagimuzimbira ebyo bitini awo giba gya kitiibwa naye gw'omanyi okwana omukazi n'azaala n'abaana ne mu kisenyi waffe abantu bazaala abano ku lubalaza ne batasoma naye oba bazadde ne balya amayirungi ne banywa enjaga ne bakuba omutayimbwa kati kitegeeza nnyongereko nti ne mbalabirira bulungi ne batakola bino by'ogamba eyo ebeera achievement okuza abaana b'obulungi anti oyinza kubakuza bulungi tebagenze ku ssomero ekitiibwa kyekitiibwa Kabaka oli wagamba nti twala omwana ku ssomero twagala owooza emyaka 37 nti omwana wange omukulu ali mu senior 4 kyekitiibwa 37 twagala maama ng'oba wakeera okwengana ekyo bakati ekitiibwa kya Buganda kyava dda Kasuku twagala olw'ena emyaka 37 ng'omwana wo alina kyasobola okukola alina kyakukopyeko Kasuku nga toli muzigo ku myaka egyo kyekitiibwa kuba Kabaka akola ziti ku myaka 71 gye nnina Mukenenya tumulwanyisa ku 71 gye nnina BBS weeri abantu bange balaba amawulire agafudde embuga gw'omanyidde bwe byabeera ng'omanyi lwaki Butikkira atunudde mu lubiri mu wankaki wa Kabaka waliwo kyegendereza ti Kabaka ne bwakuwadda mulamu kuweera wano ku wankaki naye ddamula oyo omukwata bwoti n'oyingira naye mpaka mu Butikkiro omanyi lwaki kubanga Katikkiro alina okukeera ku makya agende ewa Kabaka afune ebiragiro olwagende Kabaka gy'amutumye bwadda akawungeezi alina okuyingira
n'amubuulira amawulire nti bayi bene gye wantumye nasanze ekisajjayo kikasuku kiri eyo kyanyumirwa nnyo embaga yo kyagala nnyo ssanga lya mbogo kiwulize eri Namulondo olwo agaba lipooti eri mukama we Ssaabasajja Kabaka. Kaakati olwaleero tulina BBS tulina telefone ya BBS tulina ne CBS Katikkiro ayinza obutasobola buli lunaku kugamba nti agenda ekyaggwe agenda wa kyova abalina ba minisita bwe bamuleetera amawulire n'atunda mu maaso ga kamera ku BBS olwo abanyumiza olutabaalo erife kasitaba nga bazutumiza mukama we Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kati empuliziganya eyo okubeerawo nga weeri nga tuwuliza ebifa embuga kikulu nnyo achievement y'amaanyi. N'antawetwa Royal Mailo ogimanyi tekweyagaza baagikola omuziro gokki Lugave waliwo kusizayo ekifaananyi nedda anti mpitawo ndi mu mmotoka awo tewali we bapaakinga naye mpitawo ate Olugave baalukweka luli wano wennyininyini wowetera booti we wali Olugave awo kale teweekubisa kifaananyi tonyumirwa nnyo lwakuba leero mpiseewo ku makya naye nga wenzikiza nnyingi okuva eno yonna ku BBS bw'ova ku BBS ojogwe wano ku gate main gate wano kutwekobe enzikiza nga nnyingi awo togirayo mutyaba ogwo omulimu tujja gusaba abakesisi kubanga be bavunaanyizibwa ku mataala g'oku nguudo Royal Mailo ebeeye ddala nga Royal Mailo ng'eyaka bite yayeeveeyo gomanyi tosanga w'abazungu nga beekubisiza ku muziro g'ekifaananyi ku muziro gaffe og'Olugave naffe ogoba enkima nga tebatuwangayo ku nkalo abaki abazungu anti nze ndi wa Lugave abalugave ffe tusobo sebo tomanyi ebyo ebigundi obiteekawo ekikaffe twesondanga yenna yakusomesa essente netaaga mulabako buli kintu okitunuuliramu kufuna anti wuliriza olwo Olugave sebo ekika ky'Olugave ffe twesonda nze kuba aleeta ssente naliko nabawa emitwalo gyange 10 n'egi wawaani dono ono akulira abavubuka wano ekyanja yani oyo omusajja gwe nawa ssente wano namuwa ssente so akulira abavubuka b'Olugave era meeting baziyita nze mba ku Zoom kaakati oyagala kuzza ku magoba nedda ate gwagasabye batuwe tuwe Kabaka kyenjagala okole njagala ogende Mmengo osabe omulimu osolooze Katikkiro namukubeerako olumu bampe ku ssente za gonti zaki zettafaali ngenda olaba mu mawulire agamba ekivubuka ekitalina mpisa biki ne nga muwaayi kandi esonyiwe Katikkiro anti Abaganda bagamba kikugambe tokiŋŋamba kireke kikugamba kireke nokisobola okay nga tuva wano banaye leero we just tuze to have a conversation about Buganda Kabaka today birthday ya 71 years ngenda kusaba mutyaba otuteereyoko wano ebimu ku bibadde ennamuŋŋoona Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga celebrating n'aba orthodox abo abaagala nnyo yakagendayo emirundi mingi I don't know anyway kizo kwanga nze matu nagenzeeyo akola round baati Kabaka yakyusaamu kubanga luli yatambulanga mu masaza ng'abeerako mu Kyaddondo mu Lubiri n'abeerako Buyikwe n'abeerako Busiro n'ajja nga rotatinga naye ku mulundi guno gwe weegendereze amatikkira ge ag'omwaka ogaggwa gaali Kibuli ye yateekateeka naye teyaliiyo ani Kabaka teyaliiyo naye amatikkira ge amalala gaaliko Erubaga okumusabya awo waataabeerako yes twaliko Ennamirembe kwegamba nti buli ddiini emufiiringe kubanga beene waffe ffenna omwagala mukyawe wamwagala nange we mwagala n'oli wakola ki n'omusadakisi naye awulidde nti ddala beene andi ku mutima olaba nkyaliddeko nantaggwa buwoominge kuba erivaawa mu ffumbiro so happy birthday Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mutyaba ogenda tuteerayo awo ebimu ku byabaddeyo eggulo ku Kabaka birthday run oteerayo ebibaddeyo olunaku olwaleero wali ennamuŋŋoona ate owunzike n'ekitiibwa kya Buganda ssebo kuba eno video Kabaka agenda giraba Kabaka mulabi wa Kasuku live
agenda giraba kadi gwe sooka okole agunde osooka omuwe big ups wano agenda kulaba. Ayi Ssaabasajja Kabaka, nze musajjawo Engineer Hassan Semalemba. Ssaabasajja gwe wajja mu ghetto nkulamulireko abaana bo, abantu bo abawangalidde wano mu Kampala masekkati mu bifo ebya ghetto. Neewera mu maaso go Ayi Ssaabasajja Kabaka nti nja kuba muwulize eri Namulondo era nja kukola buli we nnaawuliranga ng'omukono gwe ngukyasobola okusituka nja kulwana okulabanga nkola ebyo Ssaabasajja Kabaka bye wantuma okukola, naddala omuli okusomesa abantu bo ensonga zisemasonga 5 abantu okukola ennyo bave mu bwavu, omuli obumu, omuli okukuuma n'okutaasa Namulondo n'omuli emirimu emirala mingi. Ayi Ssaabasajja Kabaka, njagala okukwagaliza emyaka 71 egy'ekitiibwa egituweesezza essanyu, egituweesezza obulamu obulungi, egituwadde pride ffe ng'abaweereza bo era ffe ng'abantu bo tuwulira nti tuba tuweereza Namulondo tuweereza ggwe beene. Njagala okukwebaza Ayi Ssaabasajja Kabaka olw'okubeera emmunyeenyeso, olw'okubeera omusaale, olw'okubeera omutabaazi omukulu wakati mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Otukoze bulungi Ayi beene bw'otaddewo amasomero abaana bava mu ghetto ne basoma. Otukoze bulungi Ayi beene bw'otaddewo amalwaliro abantu ba Buganda ne bajjanjabibwa. Otukoze bulungi Ayi beene bw'otuwadde Katikkiro ow'omulembe gwaffe atukoze obulungi naddala mu kuzza Buganda ku ntikko ng'aleese obwerufu. Kasuku abadde ayogera wano Ayi beene n'agamba nti luli ebintu byabangamu amakoona naye kaakati buli w'otuuka mu bitongole Buganda Land Board, bw'otuuka mu bitongole CBS, bw'otuuka mu bitongole Kabaka Foundation Fund, olabira ddala discipline oba empisa ey'ekika ekya waggulu. W'oligwa we tuligwa wangaala Ayi Ssaabasajja Kabaka, wangaala omwana wa Muteesa, wangaala muzzukulu wa Chwa, wangaala muzzukulu wa Mwanga, wangaala Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Yes. Naye Ssaabasajja Kabaka bwe wabaawo keeki esigadde batuweerezeeko wabi olina appetite kyenkola keeki ye Namuŋŋoona akuliiridde kati matiira nti akuliiridde. nedda batuweerezeeyo keeki ne kanooti thank you wonderful shot Kasuku live ne baasa wabi ne Kabaka oyagala mukubaluse uliriza gwe nno ebintu biri serious si byakusaaga mbadde mmanyi kati gwe alina okuleeta ne tuzimba Obwakabaka atwokyayo private ne tuli basajja be. Kabaka ayinza okusiimira awo nga Kasuku wadde olusozi lw'ekyanja nedyoka nvuma abantu misana na kiro ate ovuma bavume maama nnyabo waliwo ebintu ebimu nga bebingwako siyinza butakuvuma mama mujja kunnyigira bunyigizi munjogereko nti omusajja yatuduulira naye nga nkibakoze naye ng'obavumye mba nnina obbavuma kati Kabaka takuwa ojja kunyiiza ate abataase butaasa abantu babataase Kabaka takuwa naye ekitali ekyo baba banguddeko. Naye nga Kasuku njagala okwebaza essebo webale kuba muwulize eri Namulondo amiina ne Katende oli muzzukulu wa Ndugwa nkulamira ekintu kimu tova ku Kabaka amiina tova ku Buganda beera muwulize amayengo ne wegajja sigala nga Kabaka ekitaffe webale kutuyita naffe n'otuwa omukisa nga baweereza ba beene tubereko ku show eno kyendowooza nti abantu bajja kuyiga abantu bategedde era amanyi Buganda wajeeraga. Osobola nawe oteekako mu comment happy birthday Kabaka, congratulations on the 71 years. He will be in the comment section, that I can assure you. Agenda kuba abiraba era you will know nti yabirabye. Wando ojja kuba oli awo agaanye nti bannaye n'abalabi ba Kasuku live nabiraba mwewuunye kugambidde wano tujja kuba tuli wano akiyiseewo mugambe nti bannaye ekiki nti ye for now mubeere bulungi.
Views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange